Ongea Kiswahili bye bibadde bigambo ebiteereddwa ku kifaananyi ekifulumiziddwa enkya ya leero Ajeno Muhoozi Kainerugaba ekifaananyi ekyasookedde ddala ekifaananyi kino nno kibadde nga Honorable Elias Lukwago ateereddwako ogugoye mu feesi ye wabula abadde n'enviiri. Kati kino kye kifaananyi ekyokubiri ekifulumiziddwa akawungeezi k'olunaku olwaleero. Kyawukana nnyo ku kifaananyi ekyasoose okuba nga kifulumizibwa. Ekitegeeza I can confirm nga ntunuulira ku bifaananyi bino ebibiri nti Elias Lukwago enviiri zo bamaze okuzisalako. Bw'oba oyagala okuddamu okwekkaanya vidiyo eno ddamu ogizannye weetandikidde ojja kuba nga otegeera ki kyentegeeza. Mu kusooka omukulu yabadde n'enviiri wabula akawungeezi k'olunaku olwaleero ekifaananyi ekikyeyalingiddwa jeno kibadde kiraga nti Elias Lukwago enviiri maneya ne emye zaggiddwako. Kati nno Bobi Wine oluvannyuma lw'okulaba bino byonna nga bigenda mu maaso wabula ng'essaawa zino tali mu ggwanga, ali mu United States of America, agenze maaso n'okuba nga agatta eddoboozi ku bannayuganda abalala abakyagenda maaso n'okuba nga abasambajja ebiri mu kugenda maaso. Awandiise n'agamba nti Uganda mu 2026 n'awandika n'agamba nti mutabani wa Museveni afulumizza ekifaananyi ekiraga omuntu gwe yagombyemu obwala munna mateeka Elias Lukwago ng'asibiddwa n'ekikookolo. Bobi Wine n'awandika n'agamba nti musango ki gwe yazizza kugezaako kubeera ng'akwata empapula za kkooti azitwalire jeno. Bobi Wine n'awandika n'agamba nti bw'abanga asobola kino okukikola abadde Lord Mayor eyaliko MP ate nga munnabyamateeka omukuukuutivu. Bobi Wine n'agattako n'agamba nti kati kubyamu akafaananyi ekikolebwa bannayuganda just aba bulijjo abagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa enkya n'eggulo ate nga mukadde ke kamu President Museveni asigala alina ebbeetu okwogera ku Idi Amin. Bobi Wine n'awandika n'agamba nti ensi nesigala ng'etunudde. Bobi Wine n'awandika n'agamba nti walibaawo embalirira ku lw'ebikolwa bino byonna just kaseera. Uganda in 2026, Museveni's son just released a picture of his captive advocate Elias Lukwago blindfolded. His crime, attempting to serve him court summons. If he can do this to an outgoing Lord Mayor of Uganda's capital city, former MP and senior lawyer, imagine what he does to our ordinary supporters who are abducted day in, day out. And yet Museveni still has the audacity to say anything about Idi Amin. The world must not look on. There will be accountability for these crimes against humanity. It's only a matter of time. Bigambo bye biwandikiddwa Bobi Wine olunaku olwaleero. Kati nno bino byonna nga bigenda mu maaso. Eno Muhoozi Kainerugaba still ku mukutu gwe ogwa X ataddeyo ebifaananyi bye bibiri n'awandikako obubaka obubadde bulaga amaanyi okukangaza n'okwongera okulabula wabula nga bw'alaga eryanyi ery'ekika ekya waggulu. N'awandika n'agamba now they know who they are fighting, nti kati nsuubira bamanyi bulungi muntu ki gwe baatambadde oba muntu ki gwe bagenda maaso n'okubanga balwana. Mu kaseera ke kamu Honorable Semujju Nganda abadde awa update ku biki ebiri mu kugenda maaso na kiki kye bakyagezaako okulaba nga basobola okununula Elias Lukwago. Semujju Nganda ayogedde n'agamba nti akawungeezi k'olunaku olwaleero nga tebamanyi wa Elias Lukwago wa gyali ye ne mukyala wa Elias Lukwago wamu ne Medad Lubega Segona bagenze ennateete ku polisi okuggulawo omusango. Wabula we batuuse ennateete baganye okuggulawo fayiro. Kye bakoze ne babasindise kibuli ku CID okulaba deputy CID kyerimo era bwe bamaliriza ne babasindika eri Kampala Metropolitan Police CID
era naye nti yaganye okubanga omusango agu registering oba aguteekawo. Kati kisegeeza nti poliisi tennaba kubanga omusango guno eguyingiza, cause Ibrahim Semujju Nganda bw'agenze okugezaako okubanga awaaba, poliisi enateete emuganye ne bamusindika ewazzaako nayo bamuganye. Kati Semujju Nganda n'agamba kyagenda okukola kyakuwandiika bbaluwa agiweereze poliisi y'eggwanga. Kati nno bino Semujju Nganda ng'abinnyonnyola, General Muhoozi Kainerugaba olumugudde mu matu n'awandiikira Semujju Nganda n'amugamba nti ssebo yeggwe addako. Wabula ne gwe bagambye nti yaddako, oluwulidde nti okulabula kumuweerezeddwa nti yagenda okubanga addako, ayogedde mu bigambo nga tabitemamu makiikakiika, n'agamba nti tewali kigenda kubanga kimutiisa ye nga Honorable Semujju Nganda. N'agamba newe kunaaba kufa nga yasooseeyo oba ki oba ki, ne Jeno ajja kumwegattako. Nabwe kityo ekyokumugamba nti yaddako tekiina ngeri gye kisobola kubanga kimuyigula ttama. Okunkwata tekiina buzibu. Nze nali ku TV ne General Ed Tumwine nga bakamala okutta abantu mu Kampala. Tumwine n'abalalika nti tugenda kubatta. Ne mugamba balekerawo okweraga. Tumwine era bwe navaayo ng'abantu balaba nga ataatuukeka. Naye kati Tumwine ali mu ntaana, nze nkyali mulamu, nze obuyinza Katonda yabunnyinako. Muhoozi ne wankuba n'enfa ne bwankola ki, talina kyagenda kunkendeeza, just matter of time. Naye abajja kunsangayo, kati Tumwine be batta yabasangayo. Muhoozi ne wantwala nanzita bajja kunsanga. Nja kulumwa ng'omuntu yenna bw'alumwa nga Muhoozi anzise. But I can assure yajja kunsanga. Bwanga ffe bw'osoma surati Lukumaani gy'eggwera, tono nga tugamba nti wama atadiri nafsi fi ayi ardi tamut. Omuntu ayinza kumanya mu nsi mw'ono afiira. Mulimu be baaleka mu nsiko eruweeru, mulimu abafiiridde Somalia, mulimu abaafiira mu helikopita. Helikopita erwana gw'ogiyita ntono, bazifiiramu nga bagenda Somalia kulwana. Nze nnumizibwa era ntya ng'omuntu omulala. Naye sijaga nti sijja kwebaka kuba Muhoozi yange ajja kunsiba. Ajja nsibe no problem. Ajja nsibe olwo afuuke malayika tajja kufa era yetalisibwako, talirwala na kulwala. Ajja kubeeraawo nga wakitiibwa n'omusujja nga gumutya. Really abantu balekerawo okutya n'okutiisibwa okusembayo. Muhoozi has a duty. Bw'osalawo okujja mu ofiisi ey'okuweereza abantu nga muwa musolo yakusasula, oyina they can call you to order. So bagambye batagambye nze ntambula bulamu bwange oba nsiba oba nzita is entirely up to him. Ambo bya Honorable Semujju Nganda ye yagumye dda yagugubye era yeewaddeyo dda, agambye nti oba ajje n'amujjambula mu bwansi eno oba amukola ki kyonna kimukole ye tatidde. Kati nno bino byonna we bigendedde maaso ojja kujjukira nti Erias Lukwago yakwatiddwa musajja munnamateeka awedde emirimu. Kati the Uganda Law Society oba ekikungu ekitaba bannamateeka mu ggwanga kifulumizza nsalesale wa ssaawa 24 ne kiweereza General Muhoozi Kainerugaba okulagira okusinziira ku kyo nga kimugamba nti singa abatatadde Honorable Erias Lukwago mu ssaawa 24 bagenda kubanga babaako kye bakola oba bajja kukolawo akatiisa, era bagamba nti bajja kubeera ng'era mukadde ke kamu bakuba General Muhoozi Kainerugaba mu mateeka, ate era ekintu kye kimu ekyandiba nga kyaleese obuzibu eri Counsel Erias Lukwago. Harassment and obstruction of a lawyer in the discharge of his professional duties. Your reference to the papers and whoever serves them constitutes an obstruction of an officer of court in the performance of judicial functions. It is contempt of court and an attack on the independence of the judiciary contrary to Articles 28.12, 128.2 and 128.3 of the Constitution of the Republic of Uganda. The reference to the basement evokes Uganda's dark history of illegal detention and torture, absolutely prohibited under Article 44 of the Constitution of the Republic of Uganda. Even during a state of emergency, the UPDF must be reminded in the strongest terms
that under Article 208(2), it is subordinate to civilian authority, non-partisan, and has no role whatsoever in intimidating, threatening, or arresting members of the bar for performing their constitutional and professional duties, including service of court process. Katinga aba Uganda Law Society abakulembeddwamu omukulu Secretary Babu Sali nga bw'omuwulidde annyonnyola nti General Muhoozi Kainerugaba abeera yamanye amateeka ag'enjawulo okubanga akwata Erias Lukwago. Bwe bamaze okubanga boogera bino, General Muhoozi Kainerugaba kyakoze akwatidde ddala vidiyo yaabwe n'ebigambo ebibadde byolekera bye boogedde n'abagamba mpulidde kye mugambye nti simanya nte Lukwago n'ebisigala but sijja kikola nganye. Awandise n'agamba nti noted and rejected, nkitegedde kye mwogedde but nkiganye. Kati mukadde ke kamu bwe tuddako ewa Bobi Wine ku mukutu gwe ogwa X, awandise n'agamba history does not repeat itself, only fools repeat history because they never learn from it. Nti ebyafaayo tebyeddiŋŋana wabula abasirusiru be baddiŋŋana ebyafaayo olw'ensonga tebayiga okuva mu byo. Ebyo bibadde bigambo bya Bobi Wine ng'ayongera okuba ng'alaga obutali bumativu ku byonna ebiri mu genda mu maaso naddala akaseera nga kano. Kati nno tubadde tuli awo, Generali n'awandiika n'agamba nti yeenyumiriza mu bulumi bwonna na buli kintu kyonna eky'okukikijjanya kyagenda okutuusa ku mumenyi w'amateeka Lukwago. Ebigambo bino sijja kubisoma mu Luzungu nga bw'abiwandiise olw'ensonga omukutu guno kwembaweerereza tegwagala bintu birimu bumenyi bw'amateeka oba bintu birimu kigambo violence nga bw'otera okuba ng'okiwulira. Generali ye n'awandika n'agamba nti yeenyumiriza mu bulumi bwonna bw'agenda okutuusa ku Lukwago. Era wano wateereddeyo ekifaananyi ekyo n'awandikako ebigambo ebigamba nti he keeps saying I'm sorry, it won't help now. Ng'agamba nti Erias Lukwago gye baamusibidde oba gye baamutadde nga n'abantu tebannamukubako kimunyi nti ali eyo buli ddakiika agamba kimu nsonyiwa, wabula General Muhoozi n'agamba nti ne bw'aba ng'ali mu kugamba nti nsonyiwa ekyo tekigenda kumuyamba. Honorable Odong Oto omumanyi bulungi, omukulu oyo muwanvu nnyo bw'ati, omusajja ateerya ntama, avuddeyo n'avumirira ekikolwa ekiri mu kugenda mu maaso. Kuno kwagatiddeko n'obubaka obugamba nti obuyinza kintu kya kiseera buseera, wabula ye n'agamba nti ekisinza okumwewuunyisa kwe kulaba bannayuganda nga basirise ne batabaako kye bakola bino nga bigenda mu maaso. Wabula bino abyogedde General Muhoozi Kainerugaba n'amwanukula n'amugamba nti muganda wange Honorable Oto y'oli omu ku bantu abatono bempa ekitiibwa. Lukwago kino yakiraba nga kijja era kibadde kirudde n'akaseera, wabula tetulina kye twakoze oba tetunnamutandikako. Oba okiwulidde bulungi ekyo nti tebannamutandikako, kyokka ng'ate already baagambye dda nti omusajja asaba buyambi. Waliwo omukyalo oyo amanyiddwa nga Mase Grace Mundoro abadde alaga ennyiike ng'agamba nti akaabye amaziga mangi leero, asabye Katonda awulira akooye ku kino ekikoleddwa ku Honorable Erias Lukwago. Jeno n'amugamba nti Katonda tajja wuliriza saala zeezo ez'ekibi, totandika kubisaba asaba ebyo. Jeno amaliriza wenkoledde story eno essaawa ziri 3:17 z'omwezi 15 June 2026. Awandise n'agamba I absolutely and never have believed in the inviolability of a legal profession in Uganda that is dedicated to the destruction of the 1986 revolution. Bamaliriza n'agamba nti bw'awandise n'ateekayo ekyo ekifaananyi n'agamba n'omusiru ekiro kyaleero tagenda kwebaka, agenda kukubwa kibooko paka. Wabula bino ng'abyogera ataddeyo ekifaananyi kya Erias Lukwago ng'agamba nti ekiro kyaleero tagenda kwebaka,
bagenda kumusuza ku miggo. Bannange musabire Elias Lukwago. Kujjukizaako kintu ekifaananako bwe kiti kyatuuka ku Edi Mutwe. Bamuleeta omutwe bagumwedde gwonna. Era ojja kujjukira Jeno yateekayo n'agamba Lanning Runyankole bagenda okuleeta Edi Mutwe mu kooti ng'akankana. In fact yatuuka ng'asaba na kufa. Obulumi nga bungi. Ekifaananyi ekirala ekyasharingibwako Jeno lwe baasalako omukyala wa Bobi Wine Babi Kyagulanyi Itungo wali Emagere ne bamuteeka ku floor. Era ebifaananyi ebyo we byakubwa paka nakati naye agamba nti ebyamutuukako kwolwo ne gye buli eno bimuleeta ensisi n'entiisa y'ekika ekyawaggulu era byamukyusa nnyo ne sekukyusa yenna. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.